webale okubanga oteze mukwano gwange nkwaniriza nnyo eno ye KPJ Dream Goals Consult Limited. Yes, munange wowulirira bino nga embeera emwanyi bagamba embuzi emekese emwanyi. Anti wowulirira bino mukwano gwange abantu bakyalimu kabaka ali luddawa, kabaka ali luddawa, kabaka ani amulina, kabaka ani amulina, embeera eriwo ekyo. Kakati nno wowulirira bino gwe ampuliriza, abataka b'obusolya mba ntegeeza abataka abakulu abatwala ebika ebikola Obuganda. Oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okutwalibwa mu ggwanga lya Namibia, kubanga ebbanga lizze liri ffenna tukimanyi Kabaka azze nga mulwadde anyigirizibwa wano na wali, paka abantu bagamba ne Kabaka agenda ajjanjabibwe. Katikkiro n'ebekikwatako ndowooza ne batwala Ssaabasajja Kabaka okujjanjabibwa. Munange wowulirira bino nga Ssaabasajja Kabaka abantu baadimandinga ne bagamba aveeyo ayogereko eri Obuganda. Embeera n'ebeera y'amaanyi nnyo, era waliwo oluwonko lunene wakati wa Katikkiro n'abamu ku bannabyabufuzi, n'abamu ku baagala Obuganda, n'abamu ku baggwanga mujje, n'abamu ebintu bingi bizze bibaawo okutuusa lwe baaleeta Ssaabasajja Kabaka n'ayogerako eri Obuganda ng'asinziira e Namibia. Naye bano ebiseera ebyaddako bano ng'amaze okwogera abagamba nti twagala Kabaka ne bagamba mbu oyo teyabadde Kabaka, oyo teyabadde Kabaka. Abataka baavaayo ne bagamba nti ffe kati katugende tunoonye ku Ssaabasajja Kabaka tumulabeko, kubanga ffe ng'abataka ffe tukola Obuganda obwetengeredde kubanga ffe tulonda Ssaabasajja. Kaakati Katikkiro n'abatongole n'abaami ab'emiruka n'abaami ab'amagombolola abo bonna Obwakabaka bakozi gye buli, so ffe baganda ba Kabaka katugende tumunoonyeeko. Abataka beesitula ne bagenda e Namibia wiiki ewedde, era mu kugenda e Namibia twasuubira nti ejjo oba olwaleero abataka bajja kuba bamaze okulaba ku Ssaabasajja Kabaka, bajja kuba bamukubyeko ekimunye. Wowulira bino muganda wange ampuliriza omulungi, nga abataka ba Buganda wowulirira bino nga tebannaba kulaba ku Ssaabasajja Kabaka wadde okumukubako ekimunye. Jjukira ng'abataka bano mu kugenda waaliwo obutakkiriziganya wakati waabwe ne Katikkiro oba ne Mengo, nga kigambibwa mbu okugenda kwabwe kwavujjirirwa gavumenti eya wakati. Kati abataka baasitula ne bagenda naye basookako wa Pulezidenti Museveni, ekyo kituufu, baasituka ne bagenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Naye mbu n'okutuusa olwaleero abataka ba Buganda Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi, wowulirira bino nga tebannaba kumukubako kimunye, mbu batambudde Namibia yonna, mbu ddwaliro ku ddwaliro, mbu nakati wowuliriza bali stranded.
wa Namibia. Tukyalinze n'okutuusa kaakati communication entongole okuva mu bataka abagenda Namibia, kubanga bo bukya bagenda tebatuddizanga mawulire. Embeera bwetyo bweri, naye nga tumanyi kimu, Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku ye yagenda South Namibia okuwummulako okusinziira ku mateeka g'abasawo n'okujjanjabibwa mu ngeri ezitali zimu. Naye woowulirira bino ng'abataka abagenda okumulabako era tebannaba kumulabako, tugamba gwe banaaba nga bamaze okumulabako tujja kuba tukomawo tukubuulire ki ekigenda mu maaso. Naye abataka ba Buganda tebannaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okumukubako wadde ekimunye. Jjukira eno bagiyita KPG Dream Goals Consult Limited. KPG tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NRA. Tutunda ttaka ate ng'ettaka lye tutunda lya byapa. Naawe osobola bulungi nnyo okutwegattako. Otya osobola okujja ne tukuguza ettaka 5 ku 100 ate nga lya kyapa. Kati okututuukako kyangu nnyo. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana ofiisi za NRA. Era tuli ku simu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Noti ya 5 ku 10 okubira ddala ku bukadde 2.5 oba ogifunye ate nga ya kyapa.